Oli ku There Is Still Hope chano yesubi. Kale tukulamusako yonna gy'osinzira okutulabira ali mu ggwanga Uganda ate nawe ali Mutalamayanja. Eno bagita There Is Still Hope Tish TV mu Lunyanyimbe tubeerayo kubanga ate tukutwalira ddala mu maaso. Kitundu kyaffe kya kusatu bwe kiri kikomekkereza olunaku olwaleero. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi ow'ekitiibwa n'amatendo mutukuvu tukwaniriza ejjoofuge okuyita mu Kristo Yesu Omwana Katonda tusabidde. Amina era amina ddala twongera okwaniriza gwena wenna eyeekumira ku There Is Still Hope okola kyamannyo kubanga ate otugoberera bwewasalawo n'otakola ntondo ng'abalala naye gwesigala ng'oliko manyi muna eri atamira kasajja tata omusajja omukazi amera ki omusajja amera kakadde sikazibuka kakadde kale wamma njagala owulirize okwolesebwa okw'omusumba Miriam Warugaba zikube wepwa engalo pwapwa wepwa abo bomutegeera nnyo zongere waliwo okwolesebwa ke yali awa anyumyako n'abantu. It's a very good revelation. You can call it a dream, you can call it a vision. Sinzira ng'otegeera. Kale mu ddakiika zijja kuba 14 kusaba okawuliriza bulungi tekajja kukuleka kyekimu. Mulimu ebyokuyiga bingi nze nja kujja nkutemeretemere nze byegizeemu ate naawe mu comment section ojja kututeeramu byoyizeemu naddala mwe abaweereza. Kale mu ddakiika zijja kuba 15 tetusobola okuba nga tukomawo. Olunaku lwakyalimu nga tuli katuuti akamu kemumanyi obulungi wempeereza bulijjo ne wali Kabaka omujja atamanyani atamanya Yusufu okuva essuula emu olunyiriri lwa 8 ojja kuddayo olusome. Omusumba oyo najja n'atugamba ebigambo bino. Nze nali nkulira abayimbi mu kifo ekyo naye nze akulira abayimbi mu kifo ekyo siina yadde ebbaluwa P7 enjogerako. Mukubye mu ngalo mukitegedde kye mbagambye oba temukitegedde? Mbagambye nze yali akulira ekwaya nga siina yadde ebbaluwa ya P7 enjogerako. Mukama yeebazibwe. Kati omusumba oyo n'agamba Mukama kannyo mu Luzungu. Tulina okutandika okusinzanga n'okutendereza mu Luzungu. Kakati nga abalokole mwagala faya. Kakati nga gwagamba kuyimba mu Luzungu siina nze yadde ebbaluwa ya P7 neegi yadde kiwandiiko kyonna ekigamba nti at least wayitako yo. Mukama mulungi yeebazibwe. Kati omusumba bw'amala okwogera ebigambo ebyo era katuti teyavaako n'agamba bannange twabateekamu school fees ne tubasomesa mujje muyimbire Mukama. N'ayita abantu baali bangi nnyo ekwaya eri yajjula. Katuti ne kajjula ab'Oluzungu ne kabooga sayidi eri ne bajjula ne sayidi y'eno n'eno ne bongerayo. Mukama omulungi yeebazibwe. Ab'Oluzungu kati nze atamanyi Luzungu ebiseera ebyo gyali myezi 2 nalina okuddako emabega. Mukama omulungi yeebazibwe. Olunaku ne batandika okuyimba naye ng'ekinkwatako bayimbayo ennyimba 2 ez'Oluzungu era ne badde mu Luganda ate nze lw'ennyimba ne bayimba nga mu Luzungu kati nga baba basise kuyita mu kuyimba mu Luzungu naye ate ng'era bawunzika ng'era Oluganda lubasise. Mukama omulungi yeebazibwe. Naye nengumiikiriza nembeerawo sadduka mu church nembeerawo olunaku ne lukyolu gamba ne lukyalumu nenfuna message gye nnyinza okugamba nti oba nenfuna ekirooto kati mu lulimi lutegeerekeka ndoza kyojja okutegeera nti kirooto. Mukama yeebazibwe. Nga Yesu azze Yesu bwe yajja n'abeerawo n'ajja mu church yatuukira mu tayimu yakusinza na kutendereza. Mukama mulungi yeebazibwe. Bw'atuuka mu tayimu eyo kati mbunze nali ku balukoni naye nga nafuuka mulema bano abeewalula naye ng'ekyannemaza bigambo by'abaana b'abantu. Okategedde bulungi ako? Okategedde? Mukama omulungi yeebazibwe. Kakati Yesu bwe yajja n'asanga ekwaya y'Oluzungu ng'ejjudde katuuti nga basinza nga batendereza. Mukama yeebazibwe. N'ababuuza omwana wange gwe nalonda ne musimba okuyimbira wano aliwa.
yatandika mpola mpola mu mukwano kakati nga abali ku katuuti ng'eddoboozi tebaliwulira ng'ekyewuunyisa nga ate nze ali eri emabega ate nga nze mpulira. Mukama mulungi yeebazibwe. Aleluya. Eddoboozi ne likomawo ne libabuuza bannange, omwana gwe nalonda ne mmusimba okuyimbira mu kifo kino aliwa? Era nga tebawulira. Kati mu bufunze eddoboozi netandika okuvaamu ng'omutondaga nti oba tebawulira kanyongezeeko ki eddoboozi netandika bannange aliwa. Kati okukendeezaako ku buwanvu bw'ekirooto oba ku message eyo, abali mu katuuti nga baweereza ne batandika okuwulira. Kati wakati mu kuwulira ne batandika okwekoonako nti oba eddoboozi ligamba nze, nga kasa weekoonako nti eddoboozi ligamba ggwe, ng'akamyanso kava ku Yesu wali nga kibunoomu, nga kajja nkakusitula nga kakuzaayo mu audience. Mukama mulungi yeebazibwe. Omulala ne yeekoonako. Kati mu bufunze akamyanso ne kava wali ku Yesu ne kasitula ekwaya yonna ey'oluzungu. Gamba ekwaya yonna ey'oluzungu. Ne kagizaayo mu audience. Aleluya. Ekwaya yonna ey'oluzungu akamyanso ne kagisitula ne kagizaayo eri mu audience. Aleluya. Awo akamyanso bwe kamala obbazaayo eri, kati abayimbi be nali nkulembera by then simanyi owulira oluzungu olwo. Lwaki Mukama tomukubirako mu ngalo anjigiriza oluzungu? Aleluya. By then ekwaya gye nali nkulira ey'Oluganda, buli omu naga naye nkangende ngezesa emikisa gyange osanga yenze. Ne balinnya omu najja nateekako ekigere akamyanso ne kamuzaayo, owookubiri najja, owookusatu eyalinnya amadaala amangi yalinnya steps 4 era akamyanso ne kakola katya ne kamuzaayo. Kati obumyanso bumala okuzaayo bonna, kati nze eri gye nali ku balukoni mu mutima ne ŋŋamba oba nange ŋŋende ngezesa emikisa gyange. Mukama mulungi yeebazibwe. Naye nga muli bwe ŋŋamba we neekululira neetooloole nzikirira amadaala ŋŋende eri mu kolido ntuuke katuuti nze tebanzite busi kubanga eddoboozi yali limaze okambuwala. Mukama mulungi yeebazibwe. Nga bwe natya okwekulula nti neetooloole paka kutuuka eno, bwe kati akamyanso nga bwe kajjako ab'oluzungu ku katuuti, nanga akamyanso ne kava ku Yesu eno katuuti ne kajja straight ku balukoni ne kansitula ne kampisa mu bbanga ne kansimba ku katuuti. Aleluya. Bwe kamala okunsimba katuuti, Yesu n'avaayo wali najja nansemberera. Aleluya. Bwe kamala okunsimba katuuti, Yesu n'avaayo wali najja nansemberera. Nangamba mukwano gwange obadde wabulira wa? Ne mugamba naye baali bangoba. Ko ye baali bagoba ki? Ko nze munnaye simanyi luzungu. Nangamba oluzungu lwe bagobya katuuti, ko nze ye nga simanyi lugambo, nga simanyi kigambo kya luzungu neki. By then nga ne bwongamba nti how are you, nga sobola kuddamu nti am good. Oba I'm not good, nga sikisobola. Mukama mulungi yeebazibwe. Aleluya. Yesu nanga munange enjala bonna kwebadde nnuma, ate nga gwe wali ompa emmere gyendya n'empoomera. Kati enjala ebadde nnuma okumala eyo lyonna ebbanga, konze enjala ebadde kuluma. Ne mugamba tegwe oyagala bataasoma. Kati nga nze bambi nali manyi nti oba Yesu yakoze atya, yangobye naye Yesu tasobola kutugoba. Mukama mulungi yeebazibwe. Kobeere nga bakulu otya, oba olina figa ngene eyange yakwagala, oba ofaanana otya yakwagala nga bw'oli. Aleluya. Aleluya. Yesu n'aŋŋamba bwe baba bagoba ku katuuti lwa luzungu nga tomanyi luzungu, n'aŋŋamba ŋŋenda kwongerako value nga n'abamanyi oluzungu bagenda kwetaaga ekyo kyenkuwadde. N'aŋŋamba tandika okuyimba nkulaga kye ŋŋenda ng'okolanga. Ne ntandika okuyimba.
kati nava wano we nali katuuti nadduka n'ayingira mu bantu kyakyo eri nnene n'ayingira mu bantu paka eriyo nakugeti buli omu wonna wonna naye nga buli muntu yenna amutuukako wakati mutendo kyava ngamba wali osomye ku kyawandiikibwa ekigamba nti Mukama akka mutendo ly'abatukuvu be ne mugamba nali nkiwuliddeko naye sikisomangako naŋŋamba buli wonaakwatanga akazindala okuyimba ngenda kujjanga. Aleluya. Nangamba genda maaso n'okuyimba nenyimba nakomawo nangamba wali osomyeko ku kyawandiikibwa ekigamba nti ettendo lisumulula ebisiba ebyekyejo ne mugamba nali nkiwuliddeko sikisomangako nangamba buli lwonaakwatanga akazindalo n'oyimba ngenda kujja nga nsumulule ng'abantu bange. Aleluya. Ngambye nti aleluya. Nangamba tendereza nentendereza isande kituka nangamba kati yimirirawo kati nga ffe tucommunicatinga ekigambo ekituufu ekyo kati ye nga ali eri kati nga nze tuba kitegeera kubanga abantu baali bankyaya ate ye nangamba nze oli mukwano gwange kati nga nze manyi nange ndasigazayo mukwano gwange atya nga abantu baali bankyaya ate ye nangamba nze oli mukwano gwange kati nga nze manyi nange ndasigazayo mukwano gwange atya nga ye Yesu. Mukama omulungi yeebazibwe. Kakati nangamba bw'omalanga ettendo nga bino byonna biweddewo olekerangako omulimo bamalayika gwe bagenda okukolanga ko nze ate mulimo ki kyava ayogera n'eddoboozi ery'ennaku n'agamba abantu bange bajja balwadde ko nze bajja balwadde batya nangamba kati gwe tandika okusinza mu bigambo labe kye ngenda okukola kati natagamba newanika emikono sinzako mukama muwubireko mukama musinze munange immediately nangamba soko batunuulire ne batunuulire nagenda okulaba kati ngono w'amafuta we mulinaanye nagenda okulaba nze nga mbuliwo mulaba nga talina ko kyakunenyezebwa abadde mulamu atwambalidde kakondo yenna ali smart kati ngenda okulaba oluvannyuma lw'ettendo ng'ayina ebimuvuddeko naye nga biri wano wansi. Mukategedde Mukama yeebazibwe. Kati ne mubuuza Yesu ate bino byavuddewa nangamba nagambye abantu bange bajja balwadde naye buli wonaakwatanga akazindaalo ngenda kujjanga ate ngenda kubasumululanga abalwadde bagenda kuwonanga abalina ebizibu bigenda kuvangawo abalina endwadde ziwonne. Mukama yeebazibwe. Kati nanga abasinze mbigambo ya nanga tosinzanga nga totaddewe tayimu y'abamalayika kola mulimo gwabwe. Kati mukusinza mu bigambo nagenda okuddamu okutunula nga ndaba buli muntu ayimiriddewo ne malayika we. Kati malayika oyo ng'ekimuleese kujjawo bino Mukama byasumuludde ku ono n'abikwata n'abiteekayo ku dustbin. Mukama omulungi yeebazibwe. Kati bw'amala obbikwata bamalayika ne batandika okukwata kimu ku kimu kati ekyasinga okuneewuunyisa munda munze ng'omuntu abadde mulamu bulungi kati nga bwe nkugambye ono ngenda okulaba ng'abaddeko emigo gy'abalema bikoseti ebikiki ebintu ebitategeerekeka kati ne mugamba obedda nga ndaba omuntu mulamu bulungi n'agamba no bino biba bya mwoyo si bya mubiri. Omubiri oyinza ogulaba nga mulamu naye nga mu nsi y'omwoyo omuntu wange mulwadde. Bamalayika ne bakwata kasasiro oyo omuntu oyo gwabavuddeko ne bamutwala ne bamwokya wali era yangamba linda kaba malo mmwokya kubanga abantu bange mbamanyi ayinza okwekebera ekintu kye yazze nakyo nga yazze n'ennaku yazze n'obuyinike mu mutima alaba bisigaddewo ahe n'addayo nabyo. Kati mu kuyingira mu kusinza gamba okuyingira mu kusinza kasasiro amala kwokyebwa wali bwe baamala okumwokya kasasiro naggwawo bulungi nayo kangamba tandika okusinza nenteekako nnyimba z'okusinza netusinza nayo kangamba tandika okusinza nenteekako nnyimba z'okusinza netusinza nangamba wali osomye ku kyawandiikibwa ekigamba nti Mukama anoonya abo abamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Mukama omulungi yeebazibwe. Ne mugamba nali nkiwuliddeko era sikisomangako nanga atandika okusinza nkulage kye ngenda okukolanga. Netandika okusinza nensinza kati ku mulundi guno supidi gye yakozesa mu kugenda wali mu ttendo ate eno yali yakizungirizi nnyo kubanga buli muntu ya making sure nga amutuukako
abalala nabatukako nabakubako omulala namukwatako mumukono omulala namugwako mukifuba omulala kati nga olwogwatuukako bannange nalyoka mugwa mukifuba nendaba nga ayagala mubuliramu kati olwokuba munange Yesu yarangambye nti ye mukwano gwange nagenda okulaba nga laavu yange balinga gye bagabana kati nemugamba gundi wagambye osinga kwagala nze ate ndaba omuntu ayagala mubuliramu nangamba nedda nange njagala omuntu anjagalako nange bwensanga omuntu nga yeewaddeyo nga njagala okawulidde bulungi bwensanga omuntu nga yeewaddeyo nga njagala nange mpulira nga nange nfunya njagala nange mugwiramu ddala mu kifuba lwaki akawungezi kallo Mukama takungwirako mu kifuba kubanga omwagadde ge mazima wasuze wano obadde osiiba obadde osaba nga ozze kwagala Katonda Mukama mulungi yeebazibwe awo nno wenna gyerinnya kwagala Katonda concert era okuva ku olwo ekirowoozo ne kiyingira munda mu nze nga tulina okufuniranga Katonda waffe emmere kuba yaŋŋamba nti ye emmere gy'alya kusinza na kutendereza era naŋŋamba omulimo gwe yampa mukolere kyatasobola kwekolera kati nenkinoonya mu bwongo bwange neŋŋamba ye muyinza w'ebintu byonna ye nannyini eggulu nansi kiki kyatasobola kwekolera naŋŋamu naye sisobola kwesinza era sisobola kwetendereza kati kuwe mugugo ogwo Mukama gwe yampa gwe ntambuza ne mbagamba bannange mujje twagale Katonda wa kale omusumba Miriam Walugaba zikube wepwa ngalo nayo kimanyi amaze omwaka tali mutundu nga taliyo mwaka mula alinda weza kirabuka ali Dubai balinayo obuweereza naye tewali waka naye oyo omwami abeerayo mu bapya mwami yabeerayo mu bapya n'omwami ntera okumulaba era Dubai eyo nakuba kati nabakirugira tyaka kati obuweereza munaye ebikaba ndooza bakwasa oki weeza ab'omugambo bo baagutema dda omugambo bagutema kakati mukolesebwa okwo essebo mulimu ebintu bikulu nnyo mpuliriza bulungi nnyo ddala watandikidde nti yatandika nga waliwo omusumba alinnya akatuuti nakuwa ekyawandiikibwa ekya Yusufu newajja Falaawo ate amanyi baana ba Isirayiri n'asooka atigomya abo kakati mukolesebwa bwajjawo omusumba n'agamba naye Mukama ng'akira nnyo mu luzungu webatyo batugamba webatyo lwaki tetutandika luzungu omanye ate nekirala oluzungu lunene lulika bagiyita balodiwaiti abantu bajja kutegeera nnyo abaana bakokolimira ku buzingalo ng'ayimba yayinza okuba bitegeera naye nga bakulembera bali byabwe sooka otuyimbire mukaawo okitegere mu luzungu kati kakati nze ekizamu yajoya ku musumba to taba na interpreter naye atambudde amawanga newaba agenzeewa kujawo ng'agenze bweru bennyini abo bamuyise be babeera n'interpreter waabwe ye tatambula nabo naye wano yete Luganda nani stop Mukama ababe yamutegekera bali muki mu Uganda mu Luganda katuka atalutegeera ate waliyo Mukama be yakutegekera ab'oluzungu sinti omuntu omwogera serving ensi yonna kisoboka muganda okitegedde kisoboka kakati omusumba agamba nedda tulina okugenda international tuteekemu ku luzungu abaana bayimbe we worship you Lord you are nange binyumira you are worship Jesus. No, the Holy Spirit is moving, is hovering, touching the people, touch my body, oh Jesus, touch my soul, touch my spirit. Kakali mwaza watu mbiye wadene certificate ya P4 yaita jirina kitegeeza baba bamugobye bali nga bamugobye mu luzungu ale kakati omusumba ayagala ya luzungu kakati gwe ne awa yuto jimanyi kakati nakita mbonadda mu kibiina toyinza butaddayo n'atuula toyinza butaddayo naye mu kutuula okwo n'alaba ng'ate mulema yeewalula bwewaluzi agamba kiki kigenda mu people's words made her lame
ebigambo by'abantu byamufula okubeera omulema. Okimanya abantu abasinga balema babigambo kakati mwe mulowooza mbu balema ku physically. People are lame, people are blind, people are sick spiritually. People are deaf. Bantu bakigala. Bantu tebakyalaba, abantu balwadde bali ku macupa mu nsi y'omwoyo lwakusirika. Kakati yawuliriza nnyo ebigambo by'abantu. Kati wawuliriza ebigambo by'abantu mu nsi y'omwoyo ne bimulwaza ne bimufuula mulema. N'akozimba. Yeewalula obwewaluzi atalinaako kyasobola. Kimayinza okuba nga n'oli mu state eyo. Munaye kisobokera ddala. Nga amazima olina we wandibadde naye amatu agawa abantu. Ne bagatwala. Amatu agano gawa omwoyo mutukuvu. Buli ayogera n'omuwuliriza, buli ayogera omuddemu, ono yakugogeddeko waati n'okkirira. Ogenda obimubuuza. Mwate n'okkirira. Muganda wange ojja fuuka mawuzi mu nsi ey'omwoyo. Mawaya. Ze kubuulira. Olina okusirika amatu gawe Kristo kyakugamba ky'okola. Si bigambo byamu. Kati kakatono mukolesebwa okwo amatu yaga congregation nti bakugobye katatu sigakulira kwaya ngomanye abantu bayanza okwogera. Wamati. Awo yo yake cheti. Olaba mugobyo. Kati n'abiwulira ne bimumenya omutima. Kati mu nsi y'omwoyo n'afuna ekirwadde eky'obulema nga yeewalula nabwewaluzi. Naye mbukwaya ey'oluzungu mpuliriza ebigambo eyimbayo oluyimba lumu biri ate damutogana. Ati munnange omanyi ekintu ky'omanyi omusingi gw'okuliddeko oli ne waba ayagala atya tasobola kugamala gakujjako kambokere baba wabukira yasuula gundi mu kitu wakkere mu kitu otegedde essebo kakati kiri tekyali kya bwakatonda yali pasita yali ndowooza ya pasita nga yakibuuza kati nga tekiriko mwoyo mutukuvu era balina okuba nga tebikyakwatagana bulungi nnyo naye awo yalaba nga ate waliwo ekimyanso nekisikayo kwaya y'oluzungu katuuti nekigikiriza nekigikuba mu bantu kibiina okitegedde kitegeera kakati ate ye n'alaba ng'ate akamyanso nekamusitulayo nekamuza ku katuuti okitegedde nkitegeera yesu n'amugamba mpulira ngenda kugattako add value on you ngenda kugattako omuwendo abo abadde balowooza nti ate bo b'amaanyi bajja kunoonya bennyini. That's a good message. Kakuli uleke okutunulira abantu okutunulira Kristo ajja kugattako omuwendo n'abo abakunyooma abakujerega abalaba tolina kyoli they look for you bajja kunoonya byandikibwa bituukire they will come for you but will never go back to them balidda gy'oli gwe togenda kudda gye bali. Yes. Naye ekizibu kye tulina niweesiba ku muntu omuntu akola takuliiko n'omwesibako ati tubayo second chance nedda omuntu aba akulaze nti si kyakwagala muleke nakati omuvuuka akukyali n'ogula lipstick owa bbulu n'ogula owa green n'ogula enkondo n'ogula flat n'ogula mini n'ogula majowoowo n'ogula biki mbuweetega olabe wonna woyinza omukwatira muweegattako value si eyo value gye boogeddeko value eba ya bwakatonda n'ababi oli obubitabulamu n'oba olina abaana aba alaba olimbeerera nakuba embaga n'ebyena nebikwetokota gye bayita mawuuno. That is spiritual value. Otuganoga naye mukama ng'olaba omuntu ekintu kyayodde takigwanira gwe kulabako kankuinze kankubulire nako ninako omuntu gwe nalabako yakuba omukyala embaga omukyala muna yali mukumu bayita bukulukulu andane nga nekakati omuntu oyo munyonyako ki kati ye wali yayita ebimu ababiraba ebimu abamanyi ye mu nsi ey'omwoyo mukama yali amutaddeko ng'amuyisizzaako alaba kyana kya myaka 19 naye ng'atutte mukulu
sente kiki anti mutandika otema omugambo gutandika wamagaddeko sente olwa namuzaalira kujuza toyeewere bantu n'omugambo ozagedde kati gwabiraba essebo kati ebbanga lyetumala nga twesiba ku bantu nga twewozaako nga twekolekitinga eryo ebbanga singa tulikozesa netudda mu maaso ga Katonda akujja kugatako value omuwendo omuntu alabe nga you are worth eyali akugoba ng'ate alaba you over qualify era ajja kujja kwegayirira twakola ensobi in fact ono sitaani atuziba amaaso tetugalabangako naye kakati tusazeewo nga kampani omwaka gw'omaze ng'otudde tugenda gukusasula naye mwezi 2 emirundi 2 ate n'ekyokubiri tugenda kulinnyisa kati tokyali assistant manager oli manager ajudde full manager bagala kwali ya director kati katulabye nga bambi tusonyiwe tetumanyi engeri gye tuyinza nakwetondamu abaana abo tuwadde basale tuwadde basale kati tulabye nga bambi akamotoka kakadde kampuni n'ensalawo negamba ekuguliddeyo hali akawundo mpya onotambulira ng'omu otambuleko mu n'abaana baabo tusaasite obutali butuukireko tetumanyi na kumanya oba tukole tutyawo tusonyiwe otandika ne mukama nzaani am I dreaming? If I'm dreaming, let someone wake me up. Sibitegeera anti mbombo yajjukira obusibe bwa Isirayiri anti balina abalota awo wangolo ddala ekyo kye tuyita spiritual value ne go down ate manager let me tell you kunsi kuno you cannot defend yourself atasobola kama kanze onewoza ko enensi eri so wicked kati mu kiroto bamugamba gwena kwongerako omutindo naawe nkusabidde olwaleero mu linnya erya Yesu n'omwaka tegunnaggwako kama akwongereko omuwendo n'omutindo obadde singo fuuka eddabu and self-contained self-contained abadde singo ngati sina self abadde singo lukalabaya singa ey'okugenda okufuluma ebweru njitegedde ogenda fuuka ddabu ate self mu linnya erya Yesu obadde employed ogenda fuuka employee ate kati ebintawaanya soka omumanyi kati bino ebintu mwabitegeera English is education paramount now employer yaliwo oyo tulina employee ne employer waliyo employer ne employee kati employee yaliwa sasula fees kakati buli kimu tukibaawe mu comment section bakuyambe banyambe banaye munyambe employee yaliwa ne employer yani fantastic bakutaase tomanya nange omutindo kugenda kungatibwako kitegedde kakati essebo mukana namugamba manyi omuti nga Katonda agenda kugattako omutindo gugirako instruction ebiragiro emwanyi bagenda gigattako omutindo wabawo process emitendera gino ogenga ate sento erina okwengera nga myufu tojanika mu ttaka ekale bulungi gitwale bagikube ojja kujja kati bbeeyi yakase ne bbeeyi eno gyoyanudde ku lujja si yeemu nedda tesobola kuba yeemu okitegedde kale bbeeyi yakase ne kofi ali mu supermarket ate naye si yeemu omutindo kate guba gulinnyeko value adds value kitegedde kakati bunamugamba mpulira oliwo onooyimbanga nja kujja nja tambula mu kibiina nja koma ku baana bange mbawonye assurance obuweereza bwolimu did you get assurance from God nkyalo nkyalinda mukama manyi tulina byoweereza mukama abimanyi okuloota mukama atuyambe tubitegee gira oloota olugenda okuzuukuka n'abasiroose bonga kwesimanyi olugenda okuzuukuka ng'oli mu maaso g'entebe ennene ey'omusango ngondutte mangu ate gwe loota nnyo kati mukama alina okujja abavubuka balina kwolesebwa abakadde be baloota
kati ekitege Yowe yakuganira y'abatume. Abavubuka baliolesebwa. Abakadde balikola ki? Kati ekitegeeza obwongo bw'abakadde babukubiye tebusobola kwolesebwa. No, waliwo enjawulo wakati w'ekirooto ne vision. Ate topic nene. Eyo nene. Lwaki abakadde be baloota, lwaki abavubuka be boolesebwa? Ekirooto kyetaaga amagezi mangi nnyo. Okukitegeera. Kyo kiri deep nnyo ate okuziga n'okwolesebwa. Okwolesebwa nga oba olaba vision ne dream byanjawulo. Nti ate gwafunye vision. So you have to go and consult the dreamer. Kati ate yasingako. Nja kujja nkukuwe. Kakati n'amugamba buli wotendereza oti. Reach a moment you worship in words. Kati tuuka ku kigero akaseera otandika okusinza mu bigambo. Kama oli mulungi wanike emikono gyo osinza Katonda ebyo osinzibwe otenderezebwe. Era mb'omwo mwe mwava kye bayita okwagala Katonda concert. Yafuna okwolesebwa kwavaawo. Kati nalabika abamu abawulidde akatundu ne bagamba Mutundo yamugoba. Anti mu kutandika oba tobimazeeyo. Oyinza olinnya mu muliro. Oyinza obutabitegeera muganda wange. Kati tubaleetedde akalamba ndowooza bajja bitegeera. Abo bajja bitegeera. So obujulizi obwo mulimu ebyokuyiga bingi. Bwoweereza yakuyita yakukakasa. Mwereza mwenna wagambye nti buli wenasinzanga ng'ali mu kibiina awonya. Abakomako amazima buli woyimirawo okuweereza abaawo. Alina akansanyusizza. Balina dati connection. Nkogenda mu luzungu leero connection. Nsinga oluzungu. Ate ng'ogenda kunjigiriza obulako nze kati kankongeremu. Balina waliwo kye tuyita connectivity. So simanyi oba toyizeemu gweyina 15 January ajja kuyiga ogende mu kulonda osuula akaluluka takawe amagezi gajja kudda newe ganaddira. Kale wamaze tukaa kubanga tusukako njatwetolemuko katono. Yesu okufune Kristo. Yesu lyekkubo ge mazima era bw'obulamu. Naye ajja kukukyalira. Gw'omuweereza naawe nkusabidde okkirize Kristo ono akuwe bakiyita batya okukyalira okwo. Ne waliwo ekigambo ekyo mwe abasoma oluzungu nkyagala intervention. Olinda ki? God is intervention. Eyo gwe gukwata bukwasi Kristo gwe mukkirize ebisigadde ogenda bita gospel DJ. Kale gamba Yesu kwebaza lwaleero obulamu bwange wanondayo mu bangi nonjawula era omukubaweereza kama kwasa obulamu bwange era omulokozi era mukama waabwe okuva n'olwaleero njatula ndokose onsaasire obutuukirivu bwonna obwandwaza mu nsi ey'omwoyo nennemala nfuuka kiggala nfuuka muzibe sikyawulirirako ddala naze n'omusaayi gwo ntukuze mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amina. Kale ndowooza katutolemuko ddakiika emu tukomewo n'okuloota ebinyeebwa. Ddakiika emu tukiyiseewo ekyo okuloota ebinyoobwa gymnuts. Kitegeeza ki? Then awo tujja kukuleka obumulemu ate tusisinkana olunaku olw'enkya lwankya. Ddakiika bbiri katukomewo.
webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.